Omugaga taikuni. Lwasa munamasaka. Yasiramuse. Ebigambo ebimu lekera bikozesa. Taikuni. What is tycoon? What is tycoon? Ozanga zesibimanyi. Chicho ila tycoon. Njepesa nnyo. Njepesa nnyo. Nenda siku chipika. Chicho ita tycoon. Lwasa. Ye tycoon. Mubedde. Jo bitegeze ekyo. Ndi alina sente. Gwani agamu yalina sente aba tycoon. Si tycoon. Nange nnamu ebiriwa. Nange nfuse tycoon. Kati nibadde kwogera ki? Eyali oba tabangako. Nedda si kirungi kukyepika nnyo kulifaalinga ku bantu nti omugagga gundi. Si kyamagezi ne bwe yandibadde mugagga. Kati ogamba hamu oyinza okumwongerako ekigambo ekirala. Omugagga amisi kigundu. Oyinza okyogera? Eba repetition amisi kigundu kimala. Ne bw'okigamba mwana muto agamba yamni amisi kigundu. Oyo omusajja mugagga. Lwasa bagamba batya? Ati kati bye byoyogedde. Omugagga tayikundi enjawulo eruwa. Kulwasa oyogerezaako biyitirivu. Lwaki oyogera bingi? Kwa Amisi ogamba otya? Ogamba ati omwami Amisi Kigundu yagambye bw'ati. Ebisigadde ebiddakaawo byonna byeyogerera. Kati goninganga andaga. Wano waliwo obwana obuto buli wali. Lwasa ayitawo adde eno. Amisi Kigundu adde eno. Kyokola si kya buvunaanyizibwa. Kyokola si kya buvunaanyizibwa. Bano abasajja bano betwogera ku basajja ba Isiraamu. Tetusobola kubalengeza. Akaana kalagawa. Nedda ssebo. Lwasa yasiramuse. Ekyo tukireke. Lwasa yasiramuse. Lwasa yasiramuse. Eyo ye statement entuufu gye wandibadde okozesa mu ntandikwa. Lwasa wetwogerera Musiraamu. Yazze gye tuli. Lwakuba erinnya lye yalumunze eryakulamu. Erinnya lyakulamu. Lwasa yalonze erinnya eggumu. Akram. Lwasa Akram. Lwaki yalonze akulamu? Oba ne musanyusa. Anti kyekugamba kati awo wali obuzibu. Kuba olwedde Lwasa nalusumbuye nnyo. Kakati ate neeyo alonze yakulamu. Ate Kamiti yalondako Gaddafi. Naye era Gaddafi kali Gaddafi. Naye akulamu. Akulamu. Olaba otya? Well, tumusabira. Kubanga era ne tumulabula. Teri muntu atakyuka. Teri. And what God cannot do does not exist. Katonda kyatasobola kukola tekiriyo then. Nkufuna. Katonda asobola n'okulinyisa ennyonyi nga tolina gundi. Nga tolina passport. Oyinza owakana nze naginkirabyeko. David Komu yagirinya. Yagirinya paka Dubai. Naye tebakkiriza fuluma. Naye nga yagirinya obwengula ne bugira paka Dubai. N'akomawo e Uganda. Anti nkugamba. Kati ate waliwo n'abafulumira dda n'agenda. N'agenda n'akola byakola n'amala n'alinnya nadda. Nga passport ye kapapula. Ye Mungu oyo. Oye Katonda. Nja kukunyumiza ku story yange. Inshallah. Naye nkugamba. Katonda kyatasobola kukola tekiriyo. Okay. Katonda abeera nga tasobola kukikola. Omanye ekyo tekiriyo doesn't exist. Okyegedde? Bw'ogamba nti ekyo Katonda tasobola kukikola omanya tekiriyo bubeezi. Naye gwano ku duniya kuno tewali Katonda kyatasobola kukola. Lwasa akyuka n'afuuka ekintu ekirala. Naye erinnya lyakulamu. Ng'olyesebyeko. Ng'olyesebyeko nnyo. Bandi mutuumye erinnya eddala. Tumuwe Saddam? Yandibadde Saddam. Oba yandibadde erinnya eddala. N'erinnya ate yali erondedde ekyo ekyasinze okuntiisa. Yali esabidde. Enti nze njagala lyakulamu. Akulamu. Ovolo nemuzi. Muganda wange ono lwaki teyatutte erya muganda wange. Erya Bumalu? Nagabaze Bumalu Lwasa. Naye akulamu. Oba Uzaifa? Oba Uzaifa. Akulamu.
tukyalira erinnya likyaliko ebintu bingi ebyokutereeza kati ate Lwasa olwedde naawe yennyini oba amisi mujja muwulira nno Lwasa mujja muwulira eno gye yazze kiri kitya ffe tumanyi nnyo eno gye yavudde eyo gye yazze tetumanyi naye eno gye yavudde fe yatulese atulese bulera omwana Lwasa ewamma gye yabadde kyabadde kitya eno mbakatulise yabalese batulise bati naye eno tetusaagira mu byaffe anti bwojja kugira okusaagasaaga naki eno tetusaaga anti mwe mumanyi Lwasa bw'aba yasazeewo nga mulowooza ye asaaga kuba terya mukase ye mulowooza asaaga anywerere mu ddiini Lwasa asome eddiini asaale eswala 5 Ramadhani asiibe wuliriza Lwasa akulamu wamu gyavudde eno veeno tumwasimulanga bugolo feno tugenda mutereeza nkale wuyo feno tugenda mutereeza wuyo tetubabanja tetubakola ki wuyo akulamu eno akulamu wuyo tuba bakambwe Lwasa wuyo fe tumbawadde ku ddiini yaffe tukola buli kimu fe ne wafa atulese bulera ati wuyo mujja muwulira feno tukola buli kimu wuulira ebigambo bino wuyo mumutukwasiza mashallah kati mugenda kutegeera nti ate eddiini yaffe etereeza Allah akbar kabira tugenda mutereeza tuti mwaka nyini mugenda musanga mugambe yono Lwasa ati nkugambe nti Katonda kyatasobola kukola tekikola ki tekiriyo wuyo tugende owa wizomanizo zimeero legend ebigambo ebyo yongera ku bantu bijja tuleetera obuzibu ajja kumaliriza njogedde ekigambo nebuzo si legend bannange kikyali nkyogeddeko mbuuza gwe ngambye si legend gwe ngambye lwaki nnyongerezaako koyogera erinnya ly'omuntu nti wizomanizo komaawo wizomanizo eyalina munne radio bawagundi nga beeyita radio bawa Sandra Teta Teta yamukubye ebyuma motoka yabadde tesiba Obote motoka yabadde tesiba sabe motoka yakanzeemu ati namala naddayo anti yaganye okusiba Obote ki emotoka ezo otomera ng'omuntu alaba yaganye okusiba wagikebedde statement wezi emotoka yaganye okusiba netomera wizo okugulu nasibira ensambya yaganye osiba kyokulaba nti ne Teta essaawa eno ate kati yalabirira wizo yali ku kitanda tali mu kkomera kyokaseka yabadde ddala kituufu yamutomedde kyeka tali mu luzira obadde ki ensonga zino baŋŋambye nga gwe woli omukenkufu njagala tuteme details kikyolaba kuba kati eno tugenda sembyeyo ku bana ababiri naye ka tusooke ku omu kikyolaba ku wizomanizo muganda wa Chameleon muganda wa Palaso muganda wa mugenzi eke toyogera ku baganda be ati mbadde nkulaga olunyiriri lwalimu wizomanizo ye Douglas Mayanja kikyolaba mujjukirako nno wali weyavumira gundi yagamba nkwagala nnyo gani mukyalo oli bamutane Juliet Zawede yagamba nkwagala nnyo namugattako n'ekigambo awo ekira nga kiringa ejjenje nkwagala nnyo mwana ebimu ku byafaayo bye legendi nga bw'osoosa otugamba naye mu angeri endala kakati naye wizo wakabi
Weasel wa kabina Uganda terina kisa. Etya. Uganda terina kisa. Tulage ekisa gwe kyogamba mbu bannayuganda tetulina kisa tutya. Temwamutomedde. Oli yabadde mukazi we. Anti kyekugamba kati makanika atakanise emmotoka yeyatukoze obubi talina kisa. Buleki. Buleki yaganya osiba. Buleki yaganya osiba. Kibi nnyo naye Weasel oyo kyabulabe nti bwe tunaba tutambulidde mu ango gye tutambuliramu tuyinza obutabeera naye ebbanga ddene. Tuli mukolera abantu, kolera abantu. Anti nkugamba tuyinza obutatambula naye ebbanga ddene. Tutya. Anti omuntu bwe tutabeera naye ebbanga ddene kibategeeza yafa. Ekituufu. Kati Weasel ovuleti abadde ali crazy. He's really crazy. He's crazy. Nagwamba olunaku olumu namutaasa egundi eyo ewa waliwo simalina kumanya by the way kubanga buli omusanga atamidde problem. Nali njala kumujjukiza mugambe gwe gayo kimalina kutaasaako bali bagenda kukuba abasasi. Ebyaddala. Weasel. Twali bayitayo batya mukama eyo gundi ngewa oyo yewa nerabidde naye ntegeddeyo oyo King oyo waliwo university muje twali tugenze kati munnaye mba ndi awo ngenda okumulaba nga Weasel ng'ayingira yali very humble. By the way is very humble. nga taliiko bintu bingi kumacha ali very humble. He's a very humble guy. Atabuka ddi ng'omusana gumwokyezza. Musana kasa gumwokya. Atabuka naye kumacha wano alinga in fact Weasel omulabe ng'omanye guno omusana gwe bayita egundi gwe bayita egundi guno ogutema. Enswera yebeera active full time 24/7. Naye waliwo omusoto omulala baguyita nawandagala. Baguyita batya kibeerawo kibeera ne bikkalakala kiba bwe kiba kifaana bwe kityo kisona kiri awo naye kibeera hambo bwe kiti asitimba sota mulala baguyita batya soto ogwo guli dedire naye gutabuka nnyo ng'omusana gugwaseeko. Kakati yayingira awo ayingidde mu kafo kati babba essimu y'omuyaaye. Babba essimu ya mulala omuntu abba essimu. Kati tuba tuli mu bbaala kumbe gwe babbye majje. Teyagenda nga takima mmundu. Nakokinga. Ng'atamidde ebituufu biri. Naga teri afuluma wano. Gwe tomanyi. Era neŋŋamba gwe naye ng'okimanyi ne mugamba kimanyi nti Weasel ali wano. Kati ekirungi gye yali atudde kabaala kaali kawanvu ng'atudde kati nga bw'olaba eri. Nga tabalina kigenda mu maaso wano. Naye nga wano olwedde ffe tumaze otegeera ekiriwo. Lubaluse. Omusajja amasasi yagakuba wabweru. Yakubamu. Wulira nnoono. Byali serious. Ne ŋŋamba kati nga mutima ŋŋamba bannaye Weasel n'amala ategeera ekiri wano. Oshegedde ayinza okwagala okubaako kyakola obuzibu ne bukola ki ne bujja naye yali eri ng'alya nakamereke n'apowa n'avaane naye it was deadly gwe kyobamanyi kyali blood kyali serious nkufuna bakubawo amasimu biki ne bajja ne baleeta amagye ge gajjawo omusajja ng'atabuse simu yali ajagala kwaliko ebyama bye yali ajagala kyeka kwaliko ebyama biyitirivu nkugambe yali ajagala ate ng'ali serious ate ng'atamidde ebituufu otyo. Naye anyway Weasel alina just tereza mu bulamu atya bino ebitonotono kubanga they are both a couple ate bonna bagumu balinga amayinja. Okyegedde yamutomedde ne gwe yatomedde bonna bagumu wetuba tunuulira bonna bagumu ne balina bakids balina ki simanyi they just need to wake up kuba kati bali mu slamba beebase nkufuna beebase
nsobola okwogera bigambo bingi ku Weasel naye bw'otunulamu tebikola sense naye mugabe bw'anaatambula bw'ati ajja kufa tumuleke kubanga ajjukira omanyi omwana oyo yagenda na gundi bwe yafa radio ne Weasel yafa Obote wuliriza mulamu nanti nze nkugamba abantu bangi abatambula nga baafa dda batya oli akkiriza n'afa n'ekintu kubanga ye yagaana okumuvinga on okyeka kyenza kugamba waliwo abantu abamu osobola okufiirwa gwe ssebo n'ofaako ewiiki bw'oba oganya okukkiriza n'ofa n'omufuuwo nkubuulira mazima nobeerawo nga wafadda kubuulira osobola otambula nga naye wafa dda kati Weasel yagaana okumuvinga on yanyiiga nnyo n'akamuwala nnyo kaneyesanga mu mbeera ng'alinga ate nga is capable n'abantu bakimulaga nti oli capable tusobola okubeererawo gwe okimanyi nti nno yakola kikyeyo eyagundi eyakubya nobati empi olaba abantu abalaga Weasel amaanyi omanyi good life omanyi abantu ba good life abali mu nsi ene abasirisa obusirisi bayitirivu nkufuna okyegedde kati ye Weasel yagaana okuzuukuka okugamba nti omanyi abantu baffe bano katukambalabirire yagaana otulabirira ffe abaali aba good life yagaanira ddala otulabirira n'atulowoozesa nti good life yategeeza ani radio ontegeera naye nga ne bwe yagezesaamu obugezesa n'agamba tutese sho walaba ekyabeera egundi abantu bajja bakubine bebawooza tebafuna ssente abantu baaliwo emmeeza baazigula naye ssente era baazirya era Sandra Teta y'omu ku baali mu kulya ssente ezo Sandra Teta ye yalya ssente z'emmeeza ezo oli mukyala we anti kyekugamba karate bbaawe n'atuuka n'abanja ng'abanja oli ng'ate yazirya dda kubanga nti ye Sandra Teta ye yadda mu kucakala ssente ng'azikutte nkufunye okutte ssente z'abasajja okutte ssente z'egundi okwata zaaki gwe okwata otya ssente z'emmeeza era kyobula twaneenya gundi oyo gundi ani nobati Sandra Teta si yayimba lwaki akwata ssente z'emmeeza bwe yali manager akaseera ako anti ne bw'aba manager ssente ffe tubanja gwe totusiriwalirako kyobula bamukuba amannyo negayiika ffe tugamba easy naye nga byonna confusion yavaawo ti Sandra Teta ng'omuntu naye kasita ateekamu amalala buli linnyo lya miliyoni 66 Sandra Teta tayambye Weasel ate kakyamuyambye ekyo omukutula amagulu omukutomera omukutula amagulu kikyoyita obutayamba ate olina okuyamba bbaawo kuba kati Sandra Teta yandibadde ali waka essaawa ezo yayo yabadde akola ki ku bbaala abakazi mwe mwonoonye society omukazi alina kuba waka kiki ekikuleeta mu bbaala ku ssaawa 10 ez'ekiro yadde amutwalidde ku baana bakole ki balabe ku taata stupid of yesterday now omukazi obuvunaanyizibwa alina beera waka omukazi yenna obuvunaanyizibwa kankubuli ekimu ku kireesedde abakazi families okwonooneka n'ebirala byonna okwonooneka bino ontegedde omukazi ayagala kubeera omusajja aluwa okolayo ki gwe ngaani stay home omusajja yakuzimbira amaka gali eri waggulu eri mu kizungu beera eyo era bw'akoowa ddaka gwe kiki ekikuzunzazunza mu babaala saa mukago gwekiri ozunga nga gwe Sandra Teta ozunga ki olina abaana ozunga ki beera ewaka stay home oli muyimbi Sandra Teta muyimbi stay home kubanga abasajja gye bayiyiza ssente ezibalabirira mu abakazi biba bingi tuyita mu bingi ojja gwa ne muhaga y'omuntu nga togyagala kituufu naye kubanga onoonya ki baawo kati gwonsiriwalireko ate oŋŋambe nti lwaki wagudde mwoyo kafuba sikuba omugere ng'oli mu kunoonyaamu kasente ndi mu kunoonya kasente oli mukwasa okyegedde wemwa aga gwe olabyewaawo akasente kasobola okujja gwe olabye haaga weerina okujja sente we zigenda okuva olabyewo haaga ate onaaleeta bbuba kubanga atamidde naye otamidde n'omukazi atamidde stupid musajja yatamire omukazi otamirira ki dde ewaka beera ewaka stay home
Sandra Teta ajja kutta Weasel nkubuulidde. Sandra Teta alina okubeera kati mu kifaananyi ky'obukazi. Teri mukazi azunga atyo. Nono mimi gye bakamukuba gwogamba agenda okutta. Wuliriza ebyo bye bimukubya. Kati ndoza mwalabye lwaki Weasel akuba Sandra Teta. Sandra Teta tategeera. Nkubuulidde. Ndoza mukirabe lwaki Weasel bujja amukuba. Lwabino tategeera. Kati kino lwakuba kyaze public. Kitegeeza akola ebirala eby'ekisiru. Okyegeza okulaga. So the Weasel is very right. Omukuba empi. Mpe talina magezi. Stay home. Ku saa 8 gwekyo toli muyimbi. Toli ki okima ki wabwero. Okolayo ki. Tosobola kubanga Sandra Teta naye akyakalanga Weasel sebo. Ono abaali mweno ono ngali wano. Saa 10 okima ki wabwero Sandra Teta. Bere waka. Stay home. If you want to be a wife, you don't be genda. Genda Weasel afuna omukazi omulala n'amulabirira. Kakati mwenna hangover ebaluma. Kumacha. Mwembi hangover ebaluma. Ani agenda okulabirira ani? Mwenna muzeeyo makindye mwenna. Ku ssaawa 11. Mwenna kumacha ssaawa 2. Hangover ebaluma. Anana afumba ani agenda okulabirira okufumba akagundi kasupu oli awo utekadde engulu. Kyotegeeza ekyo? Lwaki sikuba empi? Totegeera, tolina amakulu. Kati mukirabye nti tekirina magezi. Otomera otya bbaawo? Busungu ki? Busungu kikaaki? Yawasa muyimbi oba yawasa mukazi? Yawasa mukazi wakubeera waka. Ontegedde? Lwaki tekibeere waka? Sandra Teta kyekikujja ewaka? Kyekikuokyeyo mu kabina ekikulemesa okutambula, ekikulemesa okutuula ewaka? Stay home. Stay home and be a wife. Nga mwendabanga abajjewo ebya Sandra Teta ebadde mukolowa. Wuliriza. Kakati Sandra Teta busiru bwe mumukubya ekyo kyakulazeeko. Because kakubira, there is no explanation to that. There's no explanation to that. Otomedde omusajja kasenga yamusse. Ani andi musonyiye. Seka kyengezaako okugamba. Gyaladdemu biralamu. Tanti nkugamba. Senga yamusse. Era ndaba abantu nga boogera ebyekisiru ninga balaba look at these idiots. Women have killed this nation. Tebalabirira baana. Kati wuliriza kati abaana bagenda kubeera batya. Nga badde anoonyaamu ali ku miggo. Kiki ekyengezaako okulaga. Kati ate ng'ojjongamba nti kyetaaga kuba. Obote tokipika nnyo. Anti nkubuulidde amazima Sandra Teta yeetaaga kuba kibooko. Ategeere tategeera. Tosobola kubeera nga naawe weeyisanga bbaawo. Wamusanga sereebu. Abeera mu mabaala gy'ayiiza gy'akutulira ddiiru. Gwe tosobola kubanga naawe omugoberera buli walaga. Tosobola. Nkufuni. Okyegeza kugamba. It doesn't make sense. Sandra Teta yayonoonedde gundi, yayonoonedde Weasel obulamu. Kati amumenya okugulu. Explain. Agenda kubeera ku miggo. Kyenkugamba kati agenda kubeera ku miggo, agenda kulabirira ati abaana be. Ate ogenda balabirira otya? Woba tewakyali awo. Kyenkugamba kati ate gwe tugenda kulabirira tutya? Gwe okola ki? Sandra Teta akola mulimu ki? Oguleeta ssente. Mufumba tabeera waka. Tabeerayo. Abeerayo ddi. Saa 8 okisanga mu bbaala. Saa 10 omusamba n'obuuza okola ki mu bbaala buno obudde? Genda ewaka. Go and be home. Lwaki obeera ku bbaawo oti baawo ali munyonyo gwe oli gundi oli kololo otya lyanda kulyanda what nonsense. Be home. Kati abaana babalabirira batya? You must take care of the children. Nkufuna. Okyegera kyengezaako kugamba. Sandra Teta alina okwetereeza. Bw'ateetereeze bakyamukubaga amatama. Nkubuulira. Kati yamumenya okugulu. Kati ekibalaze lwiki mbadde mubuuza. Lwaki amukuba? Abadde ng'amukuba. Ne lwakuba nti abantu baffe bo batunulira bwe bati nga binyira. Batunula sayidi emu eti. Teri musajja akuba mukazi we nga tamwagala. Ate teri musajja akuba mukazi we nga mukazi akola byamagezi. Ono ada byakola si byamagezi. Bya kisiru. Anti kwabe ekimu ku byakola ebyekisiru yamutomedde n'amumenya amagulu. Senga yamusse.
nga tuziika Oshaka kingaza kugamba ng'olyoka okuliyetinga bamulekwa ab'obwereere oba bataddewo ng'okuliyetinga bamulekwa ab'obwereere nga naawe wennyini tolina kyoyinza kukola kiyinza kulabirira baana abo ye lwaki tebeeta batya buli omu akola ebibye tebasobola kweta kubanga Sandra Teta yeesibwa ne ku Weasel kati naye bannaaye anti nkubuulidde omukazi yanoba era yanobako Weasel n'amukima ye Rwanda mpulirize ebigambo bye bwe bamukiba lwaki teyasigalayo lwaki teyasigalayo yalibirese yandibisigaddeyo famire eno giwa magezi ki Sandra Teta abeera omukazi w'ewaka ekiseera kye kino Sandra Teta alekerawo okudda mu byemabaala weefuula anyo omwenge nti ki oweefuula bonna bwe balina abakyala baabwe gundi omulabawa Ziwena simulaba ontekedde kyengeza kugamba Daniela wamulabangawa waka because olina okulabirira abaana owa gundi omulabawa owa papa omulabawa simulabawo kyenkugamba kati ono ye yeefuula kitategeera ali awo mbu maneja namunagaani maneja namunagaani nga omuyimbi wo kati omuyimbi wo lwe wakola kito naye sente wazirya maneja omuyimbi agenda kutugira nga okusaba sente nga sente zonna mwazikozesa zakola biki ate Sandra Teta yajja nga apangisa wano woteri mugundi mu Kampala wano kugundi ku Afirikana ngaakola ki nga wasula olwo lwonna basula awo betegekera kyo kumala bbanga ki ndowooza omwezi gwawera tugende wa Chosen Becky otegedde bagenda okugenda omaliza okubalansinga ebitabo nga Sandra Teta sente zonna yazirya yazingangamu kabbiya yafuwaza omusajja waffe anti nkubuulidde kati omukazi bw'aba nga ayonoona sente what do you expect oba olina okwavuwala oba olina okwavuwala gwe bbaawe kituufu omukazi yenna kasaba nga ali extravagant gwe bbaawe oba olina kwavuwala ekyo kiba kiddako tewali kirala kituufu ekyo tukirize tugande omukazi yenna kasaba era extravagant oteekwa gwe kwavuwala Weasel can make money but tasobola kukola sente nga alina omuntu afaanana ng'oyo tasobola he can make money he's loved he's a musician he's an artist alina backup nti alina kamiliyoni alongside alina paraso alongside kitegeeza he's safe he can make money but the challenge is every other time kasente kakolawo obeera otya nga buli lwoyimba nga omukazi ate ali mu audience omukazi atasobola kuwa ku Weasel magezi namugaa kati wetukwata kakadde kano tusobola okukateeka wano ne wano tasobola because Sandra Teta kiki yali akoze kiki kigwe kyomanyi kyakolamu kireeta sente kiki anti ne Sandra Teta kyasinza okumunyiiza ono kumulangira n'amugamba obeera otya Miss Uganda w'e Rwanda nga ne apo yeekaawa anti enkugamba ekyo kitegeeza ki ebyo byonna bivaawa yabimugambidde waka ku bbaala era okubimugambira ku bbaala osanze omusajja atamidde what do you expect ekyokubiri okubimugambira ku bbaala ono yabadde ayagala kukakasaamu bano abaliwo kubanga bamuvumye ontegedde bulungi nnyo omusajja yenna bw'aba ayagala okukulumya akuvuma asobola okukuvuma noli naye n'amulumya n'amumenya okugulu kakati the question is very simple bwamumenye wamufunyeemu ki ali mu ddwaliro amujjanjaba kati omujjanjabiza ku ssente zaani olinawo ssente Sandra olinawo ssente ezijjanjaba ono tetumanyi bizinensi ye kitegeeza talinaawo kati byebyo Sandra baako ekintu kyokola ekyamagezi tujja kukuwagira nga mukyala wa boosi waffe wakyali waffe tujja kukuwagira tumanye Sandra Teta alina botiiki ontegedde Sandra Teta atunda beddings Sandra Teta beddings tugambe Sandra Teta atunda lipstick ayingiza wano lipstick asembayo oli amalayo Sandra Teta saloons ontegedde baako kyokola nebino ebyokubeera nga ku makya hangover ekuluma ne bbaawe emuluma tebikola sense wake up Chosen Becky yatulaze omwami omulala